Kakati government yanjudde enteekateeka z'okujaguza emyaka 28 bukyanga Ekkuumiro Ly'Amazike erya Chimpanzee Sanctuary litandikibwawo. Ekkuumiro lino lisangibwa ku Gamba Island. Gavumenti esabiddwa okukwatirako Ekkuumiro Ly'Amazike lisangibwa ku Gamba Island kuba okutuukayo mu kiseera kino kizibu. Bino byogeddwa Dr. Joshua Rukondo akulira Ekkuumiro lya Gamba Chimpanzee Sanctuary and Wildlife Conservation Trust mu kutongoza ebikujjuko bye kilometers, but the water transport is literally non-existent. You have to use private boats which are often very costly. There is no public means of transport there. Agambye nti emyaka egyayita waliwo ekidyeri kimu kyokka ne kifa nga kino kyali kigenda okutuuka ku mwala Ekkuumiro, naye mu kiseera kino bakwataganye n'abantu ab'enjawulo okuli n'ebitongole okusobola okubayambako okufuna amaato amanene agasobola okutwala abantu abalira ddala 4 kisobole okwongeza ku muwendo gw'abalambuzi abagenda okulambula Ekkuumiro Ly'Amazike lino. There is a plan, like the Honourable Minister mentioned earlier, that through the Ministry of Works and Transport, there is a plan to re-establish that ferry, as well as more ferries going to Kalangala. With those in place, we think that now Gamba will become more accessible, and then we'll have greater numbers. But as a product, it's already a product, and we are selling the best we can to make sure that numbers come there. Ategeezezza nti bayise mu kusoomozebwa kwa COVID-19 naye nga kati bayize ebintu bingi okuli n'okozesa tekinologi y'omulembe ayinza okuyamba okuleeta ensimbi nga balanga okuyita ku mitimbagano abantu basobole okulambula ebisolo bino. Secure larger boats, maybe 50 capacity, because currently the boats that we have take up to maybe 10, but we want to quadruple that capacity. And once we have that route established, then there will be confidence in the market about accessibility to Gamba, and then we expect the numbers to increase. Minisita w'ebyobulambuzi Kanoto Mbutime nga yabadde omugenyi omukulu mu kutongoza ebikujjuko bino agambye nti gavumenti erina enteekateeka nnyingi nnyo ku nnyanja Nalubaale okuli ekifo bakuŋŋaanyiza enkuŋŋaana nga kino nakyo kyakuyamba okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga naddala ku nnyanja Nalubaale. We intend to build a convention center on Lake Victoria as a ministry, a convention center. And once you build a convention center on the lake, isn't it? Business will definitely begin. Agambye nti gavumenti eri mu kunoonya ettaka eriwezaako yiika 14 mu bitundu by'e Kagadde basobole okukuumirayo amazike gano kubanga ekifo gye bagakuumira Ngabo Island tewakyamala nga mu kiseera kino bakuumirayo amazike agabulira ddala 52 okuva ku 18 agasooka mu yiika 10 ezitakyamala. The areas of Muhoro, the areas of Kagadde district, areas of Kikuwe, in Kikuwe district, those are the areas we are trying to look at now, isn't it? Whether it will not require us to expand, isn't it? If we have to expand, that's the region we are now looking at. Dr. James Musinguzi, ssentebe w'akakiiko akakulira Gamba Island, agambye nti abakulira ekifo kino bakoze kyamaanyi nnyo okukuuma n'okulabirira amazike gano n'okuyiga okubeera nago ewatali kugatuusaako bulabe bwonna. Twatandika n'amazike 13 wetwogerera Chimpanzee Island erina amazike 52. N'olwekyo twagala okutwala omukisa guno okwebaza management n'abakozi bonna abalabirira amazike gano. Godfrey Sempija yakusakidde eggulire lino. Ebadde ddala Godfrey Sempija ngenda kuddamu mpumulemu nkomewo n'ekitundu kya Bukedde ekyokusatu tova ku Urban ne Bukedde TV 1.